Inside Story Uganda, real source of political updates. Beba tuteeka mu ssente mu programu eno nga basangibwa kubayita ababiri wali kukuba erigenda ekasenyi ku abusa programu erimu omukukunavu bagambye nti no batunda n'okugula ettaka amayumba bapunta ettaka bakukubira pulaani ez'okuzimba amayumba ate nga balina ettaka ku nguudo zonna ezifuluma ekibuga Kampala n'okuyingira kakati balina ettaka ku estate y'e Kanyanda Matugga kakati awo nno ku Semuto Road tutundawo miliyoni okutandikira ku 7 ojja ne tuteesa ate ng'enkolera ya kibanja mpola ate sawokka n'enkowe Khalid Hoima Road tulinawo plots ennungi eziri ku miliyoni 25 togulanga ku kyapa oyagala kyapa obadde ku kibanja genda mu ba Everite Real Estate ojja kusobola okufuna ekyapa ekyetengeredde kakati ate bayina ne estate endala esangibwa e Kawuku eyekawuku nayo ya miliyoni 25 naye nga kibanja mpola kigenda bulungi nnyo temweraliikirira mwe mubakubireko ku ssimu mwogeraganye nabo ensonga zijja kutambula bulungi era bagambye nti nno mbadde ku Baba TV ne batugamba nti nno plots muzitunda ku layisi ate mu ngeri ya kibanja mpola ate nga n'ekyapa weekiri tiwali atajja kugula nze abantu ne bandaba mu kintu baleeta ettaka bulunako okuleka bamanyi kakati bali ku ssimu noti 7 noti 5 21 737 noti 7 noti 5 21 737 walina MTN bakubire ku noti 7 kaga chenda mu noti 7 29 nkaga mu 2 13 kanjiddemu noti 7 kaga 29 nkaga mu 2 13 obagenda yuko offices zaabwe wali kubayita ababiri ku kikuba ekigenda e Kasenyi ku kalina eriko Absa Bank gwe babuuze aba Everite Real Estate ojja kubasangawo tojja kwejjusa katugende mu maaso n'omukuna Tamale Mirundi tulabenga programu ya fene tambula mu kitundu kyaffe kino ekisembayo nga mukulu Tamale natunulidde satellite yaffe eyali etuwanyisanga bannayuganda bagambye nti satellite ebadde ekwata half a kilometer kankumalireyo ebadde ekwata half a kilometer teyina information nene gyesobola kulaga ekyokubiri bagikola ng'egenda kumala emyezi 12 era ng'egenda ku expiringa mu myezi 3 okuva kaakati sente mmeka ezaayonoonebwa yes. NASA ekola sente NASA ekuga nti olina miliyoni za dola 20 nti nzirina jangu tukutwale mu banka abagaga mu America bagendayo bayina ebizungizi ebiri station dize ne bagenda miliyoni za dola ya komaso nina sente zo linya kakati musenero ni Museveni agenda kuwangala emyaka 4 musenero ajja kuba eggwanga lya spendinga sente mpitirivu nnyo ku satellite kuba amasasi abaliddawo era ne batugamba nti zigenda tuyamba mu bya security kyembewunyako kiri kimu n'ebyo byonna babitugamba nti ekwata half a kilometer wawuli akabagezigezi abadde akabaka ne bamukunamya ekifejja ne lijja oba lyetwali ejjajja lya musenero ekyo kale kwata bweriki li musenero you look smart ali bwerere nti abatalaba nekedinesi yo bayina ebibi lijjajja lya musenero lyajja neyigira lizikabaka ng'ali naked lijjajja lya musenero ate lwaki musenero lijja ebifere byajja ne bidya kabaka nebikola bweri nga naye ali bwerere nga n'embooka eri bweru nebigira biti nebidda ebbali nebimubba olugoye luno ayina ebibi yekka yalaba obwerere musenero babaddewo ggulu wapi oba musenero naye bamubuzaabuza mu biseera bya bainginiers mu biseera bya gonde bya Ssekabaka Simwanga waliwo omulala Ssekabaka Suuna Suuna omuwala bwe yaleeta endabirwamu egituusiriza mu lubiri Suuna neyeerabamu for the first time ekyali mu lubiri kwali kudduka misinde nga musenero jjajja wa musenero atuuse aleese endabirwamu mu lubiri and do you know what happened? No. Suuna yali yalwala kawaali
naye nga tamwerabangamu nga tafunanga mukisa kweraba yatta abasajja bonna mu lubiri abalungi all handsome men in Buganda were eliminated nga jjajja wa Musenero ze naye omwana bujjajja wa Musenero nayogerako ne minisita Musenero tombulya Musenero Musenero nangamba yaleeta message taliyo naye noddira omukulembeze w'eggwanga n'omufuula nga kano akasajja akali mu bayibuli n'omukwatako you are clean you are smart nekyo nekijja n'enjovu yakyo ebifaanana Musenero you are very smart naye nga omusajja embooberi weeru nga payipu ewaganyadde bweti ne kabaka nakiriza nga payipu ne payipu yennyini lugoye kyolutabikka payipu naye nga baali bagezigezi abasawo abekiriza Musenero baali wedda bakolagana bana abannasa kakati abannasa kye baakola nti Nigeria nayo bakigikola nekibulira mu bbanga ekizungirizi why do you believe nti if it is easy to develop ekizungirizi notukole yandibadde bitekamu sente nyingi yandibadde Uganda tetulina sente ezo mukijja ketta kijja kukola embeera naye Musenero tukusabira owangaale olifatibwa baramufata amawulire gali fuluma Musenero baramufataye nga Musenero baramufataye abye ekimala Musenero abye ekimala mujja kuli amawulire ku leediyo Musenero baramufataye Mukulu Tamale Musenero adduka ayingira ebusoga bamukomyawo bukomya Mukulu Tamale tekiriyo osanga minisita Musenero bamugira bugizinga naye tiyabimanya omukazi abye rat naye nga satellite bano bayinginiya benyini basaana okukwata bebalimba president. Let me tell you okumanya Musenero ate yefene nnyo abaana ba senior n'aba senior 6 abakola biology ebikere babijjawa n'emmese yakimanyi nti no biri mu gavumenti byaliwo nga Musenero tannajja nga babirunda ne babireeta ku masomero. Do you know who rears them? Nati tumanyi abirunda. Have you ever seen a budget in the Ministry of Education? No. For frogs and rats? Abaana zebasala mu bigezo bya senior phone bya senior. Naye amasomero gabye. Amasomero gabye no. Museveni omusajja omugezi. Musenero namwambaza bino. President nakiriza. You are very smart. You are very smart. Omanyeze nabagamba nti program gyobola ndo Museveni bamubye nnyo. He wants to develop this country. Naye President Museveni mamala kuteka satellite yagigezesa n'alabanga emukolera. I mean, with the miracle, yasinga Musenero amagezi. Twalina mpoma satellite. Ye empoma eriwo nakati era gye tukozesa. Naye Musenero bati eggwanga erimu abagezi abeere. Museveni yasiisa parliament. Anybody who talks about Musenero, I can even take him to court. Bonna basajja batu ne bazinga entwe Musenero naye ffe tukuga nti ennaku z'omubbi ziba musanvu era Musenero ali expose takyalabika n'amawulire Musenero you exposed kakati golaba bali kunywa omusango guno guvunaanibwa kwali. You don't understand what they call satellite. Satellite sebo kintu ky'amaanyi nnyo. The Chinese are investing a lot of money. Gwe tokitegeera nti oba satellite nyongo namwe mugisasula nga you are capable. North Korea ngejiteka musere, China ngejiteka musere. Why are the British? Omanye nti Abangereza, Abafalansa abo sente zababula okuteka satellite. Barabamba nyombi zungirizi. They have the limited. If the British and the French tebali excited. Naye Musenero Joshua n'abalimba eggwanga lyonna. Musenero n'alimba ensi. Zetanimbiramu kuba mu uniform. Naye abantu parliament bagikwata batya omugamba. Anti Museveni yabakanga. Yetunulya ekigambo ekyo satellite. Budget eyo yayitira mu ministry. Nga za sente mmeka. Let me tell you, mulimu ebintu gwe byennyini. Kati nze ntambula mu kibuga omuba mmanyi. Abaana abo abatunda amasaawa. Ajjala kuba nti muzeeyi ensaawa ya golodi. N'oga ya golodi mutabani nti lwaki ya golodi n'agikuuta ku gundi. Ku kiseminti? Bazikuuta. Neba nga terina kyekoze ekyo. Naye nga ddala ya golodi? Anti bwakubuuliza essaawa ya golodi ya sendemero. Muzeeyi mpa 10. Essaawa ya golodi egula emitwalo 10. Tekisoboka. Era ffe twakulira ng'amasaawa ago ffe abagamanyi mubeeramu amayinja ag'omuwendo. Nti eyina nga tebanakola feeke.
Esawa ya gold nga bwogitwala mu Black Smith e London agula gold wo. Agisanuusa nakuba sente. Okusobola batandika okukola bifeeke. Bibasigako obusizi gold. Kakati nze silwana na mwana wa feeke kukulula saawa ye ku kiseminti. Nze ntegeera butegeezi nti essaawa ya gold tesobola kugula mitwalo 10 mu millioni n'okusobola. Yes. The moment you say essaawa ya gold ya mitwalo 10 salako mpe 5 ebyo ebya fake. Nze nkwata emitwalo 2 n'egikuwa ndigenda oli obba abalala naye nze tojja kunzira. Because I know from the price nentegeera nti kino ekintu si kya sente ezo. Kakati it is up to these countries to know nti if North Korea, Chinese or Russians are investing in heavily mu bizungirizi ekyo kikula sente. Satellite eno nemmeseze naki musenero ngenda muwanika kakatamu omukazi akyasinza okuba eggwanga nga abakola bino ndowooza musenero yamala kusoma katabaaho kokwatirako omuntu ekisenesi wa very smart naye nga nembooba eyimiridde ennyuma eri bweru buli kimu kiri bweru naga nti kingi bw'olaba akugaa nti oyambadde oyo omanya takwagala oba musenero kati tayogera ku kintu manya oyo wa oppositioni nga nzina amazina nzula musenero mulinda kwalika mulinda kwabika ebintu ebyo kati sababikola nga nzinda musenero ayabike kakati kubamanya ajja kwabika. Aba MK babayimiriza obutalonda nkiiko za byalo MK project eyamuhoze batutebete kamye ewaabwe era yabadde lwamaggwa yajjawo ebifaananyi bya MK yabadde bamutwala baterabyewo byalwabo ogwo batutebete kamye nga tali nnyo babaganye okulonda. Nze bankubidde esimu ekiro nebanga nti akakazi kaganye ebifaananyi tuyinza okwokya essomero lyako tukakomangawo wano kalinawo ki nga baagala bya MK ate nga maama ye yabaddeyo. MK yatabuka nkubuulire era that's why I tell you tebali bonna gwe balumba. MK abakuba ekintu eki as an analyst balaba omwana wa president ayawukana ne bye baali balabye. Walaba ku mutaani w'obote akena oba gwe bayitangani yayitanga mu kibuga ngaavuga kivesipa naye tebasibanga bantu. Waliwo batabani b'obote abawasa ku horses omusajja bamuyita ni Malevu yezibatonera Malevu yabeeranga wazana naye Malevu nali loza ayina amalogo nagendagayo tonyumyemu wazana yayina baasi yayina ki Malevu ne mugana naye gwoyina amalogo ate nga Malevu ayagala asa ate muwe kugamba agako gaali gamaze okutandika wentegerera nti Malevu tayinaki malogo ne Malevu tuba tunyumya naŋŋamba oba Malevu bakwata bintu byeki nga naye mutaani wange oyinza okunfunyayo akalagala ak'amaanyi akakwata ababbi mbuuza Malevu. Malevu yatulanga ku ssente Malevu nga alina ssente zawumuddemu mukulu onoonya kange akako tewalowooza nti ayagala kumira kako. Bwe mukwata ssente ne muziwaaba opposition bategeera mu weekends mutandise ttugula ate abamwe temubawa. Yes, omukazi ayinza agamba mujja nti owaayi gwakalagala akalalusa omwami okajjawo. Omukazi ategeera nti ono bamukyawadda takyayinayo kantu nti muwe muka Bobi Wine ssente ajja ekiraazi kimi omukagonde muba kati gundi MK kakati kana omusajja kyavangamba nanyumiza naŋŋamba mugana enkovoli siina kalogo nakamu akugirayo ekyama naye nze n'omuzungu tubadde tusima golodi mubende ene waffe ffe twasobola okubitegeera muzungu nange tukavala golodi waffe nteekawo ebyobulogo aberinga omusajja w'ekinnansi nti omuzungu bwe yagenda ye yamuleke yali amuweza 10,000 buli mwezi Malevu yali awasiza abooluganda 3 naye ne wazana yatundawo. Kakati kyenkugamba ti Malevu yali talina ddogo nono musenero talina kyalina nga bamufungudde ye muli wa ssente nemmese naki
ate President Museveni ekibi ekimuliko bw'aba yawaanya omuntu amuwaana gwe mumulekere naye jako mumuwaana ate jako mumukyabo kategeera nti amubbi bane ono omusajja wo ow'ematugga eyakola factory ya pharmacy eyibye eddagala bagambye nti magoola ekikampuni bagitwala anti bamulyalya dda basooka kasonera ba Diana nga yeesombye Diana yeesombye bo tebayiiya bw'oba menguzi ng'ekintu kyo bakisuula. That's what they do. Kati magoola agenda kukola atya bamugaa nti mubbi nenwana naye nnyo kasedda naye ba Diana temuligenda mu ggulu Diana temujja okugenda mu ggulu nti bwe ndisanga ba Diana ab'omu ggulu kubadde bagenzize nasonyiye bano bembadde kakati gwoteekateeka kugenda mu ggulu waliwo bejja okusanga mu ggulu nfulume olivuemu eggulu yinza kuba ggulu omusajja oyo magoola bwe yali agenda okutongozza ekintu kye bamugamba mbu alwadde covid naye ate mukyala we nga bagamba ye yali si mulwadde yena n'atuulawo ng'omuteteme yena temujja kgenda mu ggulu yena tujja kgenda mu ggulu tolisuubira ne bwonefuula omulokola kakati imagine nze n'ebintu byesikola omusajja awo Diana nkisikawo bakitwale nemu munaasika bimeka byebikoli abaana bamujja kusala bembisairosi aikana suwayo mugenda kuzala bazukuluekkolero balitwala balibanja biliyoni na biliyonizi ndi omusajja bwe yajja wano Naziru Kadaga yamutwalibwa president oyo nga the man wants to find a market for America omusajja ogwo omusomako mu katabu kanjja mukuleetera bamugamba mutwalibwa Museveni ne baganda eyo quality chemicals ogiraba katongole yamala kubeefuga nga bagitwala osanga yabawamu ne shares buli komu konna that's not tribalism ne chemical qualities naye ali eyo si tribalism nibyo okwagala okulya buli kamu get taxation likawa ekintu kibeerewo okitaxing nga sente ozibbe mu revenue naye leka kotogera bintu by'abantu kakati president ye tasobola kumubeeringa awuto omusajja ono nga bwafaanana nga bwe baba ine kye baagala okukola nga bwe proposing ku protea aya brothers batunuulire abasajja nabayamba nnyo kubanga bagamba Museveni nti basajja ba Sudan baawa Sudan batunda gold buki nti balina ekawembe I stood with them tebampitangayo bana batunde ngano aya brothers nga basecurity babeerayo abaganda bakugaa nti tukitattya mu Luganda nti nga dibengalye mubagala buli kintu kigwe bakiyoolewo and they don't have managerial skills tikakati omusajja ng'oyo nabagamba nti ewabiyinzika akasajja kabukedde singa yakasobera nakakuba mutayimbwa mutwe ne biyinzika naye bamutwala anti biyinzika yali tamanyi akasajja kano kakuba nyumba ye yokka si structure enkoko na biki nyumba gye bakuba kubanga yeyina okutwalibwa nga maka ge batwala kubanga bagamba where did you put akasajja kabukedde kasibu temufundiriza akasajja ngako kubanga temumanyi propaganda waabo era bwe kyafuluma muni waliwo ayagala kisoberera kuba bwoba tolina banka nga olemeddwa okusasula bagamba highest bidder yatwala bane beekweka naye tebalina management tebalina bantu bamanyi kujooga bantu kubba bintu by'abantu nze temugaa nti ndi munyiini timirundi anangula emaani amunati anangula emaani naye ebisajja system negitegeera nowulira nga ekuleetedde obukaawu ate nze bukaawu ki kyenkola manyi waliwo emisinde awo kubanga kankubuulire endwadde okubeera ne bagidikiralinga nti covid pandemic kitegeeza it has gone beyond a country's capacity tokyalina kwekirenyeza. What economy do you have that you are praising yourself over when every capable person is collapsing? Kuba aya brothers yali badde kugamba nti batwalisi abajja abagala okulaba ekibuga ekiro mwe basula batwalisi bali luddawo tebaliiwo
ani akoze kote Katomi ni Katomi yasaanawo Katomi the only person temukolanga byabusiru waliwo nazina eziri sustained by government mulamu byamujjirayo billions zinazimujjirayo noka mwasuzemu abakubiri abatasuzeemu ebyo tebisobola waliwo ekintu kyowala nsobola kugenda mugumbi nze bagenda okutuleetera baasi nabisinga akamunye zange ebisinga obunye nazijjamu ngozitunze namanya mbalira wala nga tobasobola abakulu abo anti bagamba bw'oleeta baasi mu city council gavumenti yebasasulira nga yo yesasula ne badira agaapu ne bagatwala ewa Museveni ffe twagendako ewa Museveni nga tulina emmotoka zaffe nti atuwole sente mumaze kutwavuwaza ekitegeeza viability nti mwatta banka zonna ne muzisuula akakazi naye kaliko jjoyo entunga akakazi ako abakola ebikolobero obudde butuweddeko ebyo byotegeera these are open indicators that the economy is performing bad nindaba Kasayija nga atakula bakuyoga Kasayija mukinono nga musajja mugezi nnyo ninga kakati ebigambo byamugwako Kasayija bw'omutundu yaliko suuti yokka Kasayija yasigaza suuti yataddewo ekibiina nga bakiyita National Lottery nojja Kasayija n'omutwe gwe kati Kasayija alya bigago National Lottery gimanyi nedda National Lottery wagirabako sagirabako National Lottery kaba kalulu ka ggwanga bakatunda okuva mu January okutuuka mu December kakati ne bakuŋŋaanya abantu 6 kusinza ku nnamba zaabwe ne bajja Constitution Square w'ennamba emu ono ye 2 ennamba gye bakutte yebeewangudde fe wetwajjira mu 7-9-7-8 buli dduuka lyaliko akalu ka National Lottery nga bakatundira okwo Kasayija yakazzeemu ne miliyoni 4 I think Kasayija bwampa appointment sigendayo banyiza okusanga nga programu yaffe eno gangamuka bweti bwetambudde lunaku olwaleero mu kitundu kyaffe kino ekya the big story tutambudde bwe tutyo wabula nyongera okubajjukiza nti no programu yaffe eno etuteramu ensimbi aba Everite Real Estate abasangibwa kubayita ababiri wali Entebbe ku kigenda Kasenyi ku Abusa Bank wetugenda okuba bazimba amayumba bakuba plan bayina ettaka ekanyanda Semoto Road ku Polotisi ku Slingis emiliyoni 7 zokka kakati bayina poloti endala wali Ekalite Hoima Road eyo nno yo tugi buli poloti 5 ku 10 miliyoni 25 ate tuyina ne poloti endala ekawuku ku miliyoni 25 osasulako mu kibanja mpola byachapa mu nyuma waliwo yajone ishapa mu nyuma bali ku simu noti 7 noti 5 21 7 37 noti 7 noti 5 21 7 oba noti 7 29 213 noti 7 213 basangibwa kubayita babiri wali ku kigenda Kasenyi ebigambo bya mukulu Tamale Mirundi bwebito bitambula olunaku olwaleero tubadde naye nga mukawo tata wange ekyo kyekirabo kyemuwadde samukuteesa olutalo olukomeza olwaleero mu meeting mbabuli obulamu bw'ensi eno kale tuwuliziganye ku lwokuna lwa sabbiiti ijja mbadde n'omukukunavu Tamale Mirundi mutabani wa Yowaana ne mmole ba Mirundi n'ekkalisizo mubeere bulungi mweraba